waliwo mu kisenge kya speaker mu wardrobe we twali mu wardrobe eyo bakale wona waliwo safe yaleganya okweggula ngeri mu wardrobe panga bakale wardrobe zonna n'owoyingira eri munda waliwo safe yagana okweggula nga ne kodi bazeerabira. Okay, basibone banya mugamba mutya abali ku mikutu gyonna gy'osinzidde okulaba nti nno ate otwegesa amaaso okugamba kyokola kyamaanyi nnyo ate gwe ali ku Kachumbali TV okugamba kyokolera ddala kye kisinga okubeera eky'omuwendo mu ggwanga Uganda. Tolina kyosobola kumpa wabula okulaba vidiyo eno n'ogimalayo. Kati nno emboozi ya leero ya bunkenke era gwe wenna agenda okugiraba akugamba sooka ogishalingire munno mugirabe mwenna omulina okukubaganya ebirowoozo nti waayi kyempulidde kyekituufu naye akuddemu nti kyekituufu kitegeeza ki sharing emboozi eno katonaba nakumanya ki kyetugenda okwogera. Olwaleero ndowooza mulaba background wentudde geeti eyo eriko ekigambo free A kitegeeza tuli Nakasero mu maka ag'omukyala Anita Amongo mabegaka wakyemmanga wanene wetutudde ngeri ekituleese eno kulaba kiki ekituufu ekigenda mu maaso abasigamu abali mwamwerabira nga mwamujjako n'ebirowoozo bingi nnyo ebitambula mu Uganda kitegeerekeka naye ate atukomyewo wano tumanye ki ekituufu ekyali wano olunaku lwe bakola saaki. Kati nno gwetudde naye ono ye defense omu ku baagenda munda awo ne bakola saaki. Kati twagala tumanye kituufu ki ekyaliwo ebigambibwa ebiwulibwa bye bituufu. Tukwaniriza papa kola mugamba ki muli mu bweyagaza koziko mmwe abantu bayinza okugamba sibayitedde defense sooka obabuli ekituufu gwe defense gwendi naye nze defense w'ekyalo kye bakiyita Fairway Village. Yes. Nakasero. Okay. Yes. Abantu beebuuza olunaku lwakya lutya amawulire gwe agafuna otya era gwe watuuka otya okubeera ati nno bakuyita ne bagamba jja tugende ffenna. Ekisooka ngenda kwewuunya engeri gye mutufunyemu simanyi engeri gy'ontegeddemu nti gundi tuze tubuuza abantu omanyi omukulembeze tabula mu kitundu era kutuuka n'obuuza ku bantu gundi nga bagamba era tweyanzizza otherwise omulala agaana. Kituufu era badde asobola okugaana ate nange olwonti obeera bize ku mirimu ate nolwali nonsangawo nsana naye nsonga gy'obuuzizza nze kisooka mwabadde nakujja kubanga tuba tusobola okujjayo oba ekituufu ekikola kino kibadde abantu badde batamanyi oba ekituufu ddala ekirina okukola kirina okubeerawo. Sijjukira deeti bulungi naye kimanyi gwali mwezi guwedde ogwo lwolunaku nga lwa 6 awo ssaawa nga 7 8 aba CID nali ne chairperson w'ekitundu kino mukama wange aba CID ne bakubira chairperson namugamba tukwetaaga bateekawo kale esimu we yajja yaliwo embeera y'obwangu naye ate tebamugamba kiki kibamwetaaza. Of course ng'omukulembeze kati nga CID akubidde waliwo ne DPC Wandege yakyo DPC Wandege yamukubira asika namukubira namugamba tukwetaaga otudda kikanga ntono nnyo ne CID ne bamukubira. Of course kati nti oliwa twana gye twali eyo nti sooka ojje tujja wano ku office okusangawo abapoliisi baki ngembe. Of course embeera ye yaliikirizanga ku kitundu kyonna abapoliisi bonna bakola wano kiri wano wenyini wano twali wano we baatula wano nga wajjudde wano abapoliisi nga bayitirivu aba bambadde bya bbulaaka abali mu kaki waabwe biki ebyo byonna nga weebali ddala naye nga batunnyonnyola awo nti balina omutuuze w'ekitundu gwe baagala okukola ki ogenda okukolako saaki. Tasooka tubulira mutuuze eki w'ekitundu but of course oba otegeeza kino ekitundu wano olaba mageeti batu waliwo banene kati mabega geeti gy'olaba eyo yewa sipiika kale yali sipiika w'oyongerako wali geeti eddako waliwo abayindi awo balina amakampuni manene wano wajjudde banene bokaboka okweyongera eri kale tutatutola nnyo gundi naye kyomanya situ nayo ejjuddeko eno giddeko ku bantu banene bokka nga batunnyonnyola awo nga tulina nga tugumiikirizaako twali tulabe emmotoka ne zijja wano muganda wange wali wazibaawo wali wazibe nga bali kukola kkuba awo wali wazibe nga bali kukola kkuba awo ne zijja zi drone biki nange ne ntyamu kate nange nziruke wadde nga ndi mukulembeze oyinza okutyako ebyo wano bemanyi bakuteekako ekintu kyotakoze kyotayina
bateeka abo bali bagadde nga bakola oluguudo kati ate oba olina kwetoloola kudda eri ku fairway n'oyamba kati n'ogiramu wano twanyonyola natugamba ekituufu tugenda wa sipiika ne mulina okubeerako era basooka ne bayingira ne tutayingira ne ssentebe soka tutyamu tubaleebalemu yes ku pressure yakola ki ogenda okubeera wa sipiika kale wadde ng'oli mukulembeze naye nze binkwatirako wa nze nzigiramu wa oba oli kika kya waggulu nnyo ate gwe oli wa wansi ati webale nnyo soka tutyamu ne basooka bayingira kyoka bagenda nkola saaki mali matukubira essimu nogye matukema wano naffe tumana tuwegeeyamukko ne tukakkana emitima ne tuyingira engeri gye bali bapoliisi ate fena kati tuna tuba tukolera bantu natunyolera ensonga lwaki tuba tulina okukola ki okubeerawo nti gwe ng'omutuuze gwe ng'omukulembeze oli mutuuzeewo in case nga baddewo ekintu kyonna kyonna gwe gubasookerako chairman ki ekyabaddewo katuba tumanyi ki ekyabaddewo kiba kirala nnyo ddala ne ku research munda ogenda mu nnyumba ye gwe n'okakasa nti twamusanga mulamu era twavuddeyo muki mulamu ebintu ebyo byonna byonna ebiriwo ne tutuuka ne tuyingira munda kyala twamusangayo era nga mulwadde twatuuka twagenda paka mu bedroom ye mu kisenge kiwe baka wennyini ku buliri abapoliisi abakola saaki baatuuka ku buliri bwa sipiika mu kisenge kisi nga nange kwendi tenkuba kulinyirira ddembe lya privacy ya muntu naye balina search warrant munnaye mwatuuka ku buliri nga yeebase nga kwali bulungi nnyo nga n'ecupa kweziri nga alina ku cupa nga alina ku cupa naye nga bw'otunulira embeera ki gy'alimu ogamba twatuukira wali yali mugonvu era omuntu ali ku cupa abeera mugonvu ddala yali ku cupa nga kweziri twasangawo n'omusawo we wennyini era kadde omuntu watuukira obeera ku cupa muganda wange era yatya era ng'omukyala nze kwali tusobola okulabako sipiika maaso ku maaso yali mutuuse wamwe naye nga tomu gyose mulabako maaso ku maaso ddala nti ali wano ntudde wano kyensobola okugamba nga ali ku buliri bwe yatuulako awo nga nange ntuddeko wano ekyansi nayo n'ogifuna mu nnaku y'abanno gwe n'ofunamu kyansi nenfunamu kyansi eyo ng'atudde wano bali boogeddeko ne ssentebe nga boogera nga ssentebe naye nga nsimutuukangako wano nga tekibangawo finally mumusanga ali ku ccupa butereevu nnyo eryakulira saaki eyo eyakulidde awo n'amunyonyolamu yali mwami Arthur actually ndozo gwasooka mutosooka ne tuyingirayo nga tetusogendayo be basookayo ne batandikirawo saaki oba tukubira essimu ndoza sipiika yasooka n'agamba ssentebe wange aliwa kubanga twatuukira bati immediately sipiika n'ayita ssentebe namugamba my daughter come and sit here ngeri gyongambye tubadde babadde beemanyi namugamba my daughter come and sit here there's a possibility okubanga sipiika yakola ki yagamba mulete ssentebe wange though but initially n'abapoliisi baali batugambiddewo tulina okukola ki okubeerawo ne mu kuyingira nga twasooka ne tutya okukola ki okuyingira ne basooka ne bagenda naye twatuuka olwedde ngeri nga saaki yatandise dda so kitegeeza either sipiika yabagamba nti ssentebe basooka ajje oba batujjuka luvannyuma tetukola ki tetuliiwo niwe twatuuka sipiika yatowolokokamu ng'alabye chairperson w'ekyalo omutima ne gutowolokoka bw'okiraba mumusanga atudde mutuula awo mwogeramuko yes era ng'ayita ssentebe yamugamba my daughter okuddamu ebigabo bingi byayogera my daughter you've come namugamba nkowa okutuula ng'agamba ssentebe amugamba nedda mami ni ssentebe nange nanyanjula nti tuze naani ne defense wange kati of course nga defense nzabanga bodyguard waawe kuba kati nze wa security nzabanga bodyguard nanyanjula bulungi nnyo wa sipiika saaki negenda mu maaso bulungi nnyo kubanga nasanga twatuukira mu kisenge kya sipiika waliwo ewali mu kinaabiro wano ova ku kinaabiro wano wali ekitanda kinaabiro alinawo drop yaawo waliwo emmeeza awo nga kuliko ebintu awo simanyi oba kyenjogera kimenya amateeka naye nze njogera kyaliwo kubanga kituufu naye olwedde nasanga batandise bamaze okubeerako
okupangula natuukira bamaze okupangulira obuliri bali bupangulwe ekyo basooka kebera buliri n'obuliri bamuggyako ne babukebera nabusanga bonna bupangulule completely twakiragiro nti basooka kebera buki wetwatuukira basooka kebera buli bulungi nnyo wonnaawo kubanga twakatuuka eba twalina akapala ke twasainawo bakayita entry log kakasa baani bonna bakoze eki awo nasayininga ne nasayininga yes bamaze okubera obuliri awo bali mu kinaabiro nga ne bavuddewo kati wone waddako kebera awo baddawo empapula eziri awo mpapula ku mpapula mpapula ku mpapula olupapula oluliko balubikula buli lupapula awo tukyali mu kisenge jjukira ennyumba twayingira ssaawa nga 9 ez'olweggulu twavayo enkeera ssaawa 3 ku Sande ez'okumakya ekiro kyonna mwasula mukebera kiro kyonna tewali kwebaka kiro kyonna buli lupapula nga bakwata lumu ku lumu ne balusoma n'osoma lupapula ku lupapula ku lupapula tugambye ekiro kyonna tegeza mwamuna namu ne mulya ku mmere ne muddamu abapoliisi bo tebalya naye nze nalya sijja kulimba ekiro kyonna nze emmere nasaba ne bampa ne caayi nanze nasaba naye abapoliisi nalaba tebalya tuli poliisi yakwata ku kyakulya eyo naye nze nalya mukebera tukebera ne tuma mu kisenge omwo twasinga okumala obudde obungi twava mu ssaawa eziwera 4 ssaawa eziwera 4 kyeŋŋamba ssaawa 4 sigamba nti 4 hours ŋŋamba okuva ssaawa 9 ez'olweggulu paka ssaawa 4 ez'ekiro kuva ssaawa 9 mpaka mu kisenge omwo okujjukira obulungi kyasipeeka basinga okulwa ennyo buli lupapula nga balubikula bubikuze empapula zaaliwo nnyingi okusinga zaali zaaki of course kati oyusanga kati ng'ebintu bya parliament ebyaliko kati nga twali mu kalulu speaker alina okuba ba MP bangi be yayamba mu kalulu kano kye nalaba bawera ne 2 be yateekamu ssente nga bonna empapula weeziri awo bawera ne 2 of course waliwo yalinawo transactions ebyapa bye biki ebyo nga bina byaliwo ebiwandiiko bye era kati of course nga speaker ebimu kakodeko empapula za parliament naye nga nnyingi eza parliament era ng'oziraba weeziri ezaali mu kalulu era ng'olaba ezaali mu kalulu nti weeziri zino simanya bank statement biki nga weeziri simanya Bukedde ya comprehensive foundation nalaba ina bagiyita mama Bukedde ya foundation nga nayo nga weeziri awo n'olupapula ku lupapula nga n'ebifaananyi ku ebiri tuvaawo tukkirira mu ziruumu eza wansi we tuvaawo kati time yatuuka nga tulaba tuyinza obutamalayo budde bagezaako okwawulamu kati ekyo nze bwe nakiraba ne chairperson ne tuteesa mbawulamu ku gurupu ne tugamba tetugenda kugenda nti tugende kweno gurupu so tumekinge sure nga mu buli tukola ki tutuukamu kati bayawulamu uko naye nga buli we bali wonna na making sure nga tukolamu rounds wetuki kitegeeza enju yali nnene ennyumba nnene bya speaker era nnene enju yali nnene gwe imagine twagenda ssaawa 9 ez'olweggulu twavaayo ku makya essaawa ezo mukebera biki ebyazuulwa kati ekyasingira ddala mpapula ze baali basinga okwetaaga kulaba okwange tezaali sibi basinga kwetaaga mpapula kituufu bali banoonya ssente naye nga basinga kufuna mpapula empapula zeziriyo size basinga okufuna empapula zeziriyo because speaker inene office endala ngayo bwa speaker mu nnyumba awo ovudde kugi naye no yoyo bwa speaker kubanga nagiraba era twayingira mu office onolwo fulaga ya Uganda ne fulaga ya East Africa nga tukulagira ddala nti it's an office era yino ogenda okutuuka okeberayo era mwalimu so much ebintu byanga bya parliament ebyo nga mulimu ne files eza sub counties za Bukedde ya just mostly empapula era speaker waba kintu kinamusiimako waba akola documentation buli kimu kiri documented sente bazifuna era sente Uganda wange twanoonya sente naye sikaki ng'ogyeko ekyabasirikale kemenze mwennyini nange nali mmanyi tugenda kusangayo sente nange nali nnyo kufokasi ya sente
temwafuna musente owantu we twajja ssente bamwetegedde bulungi ku mawulire bwaliwo ekigundi kye baleeta kiringa ngambe grinder ngambe ki ekisala nga safe waliwo mu kisenge kya speaker mu wardrobe wetwali mu wardrobe eyo bakale wona waliwo safe yaleganye okweggula ngeri mu wardrobe panga bakale wardrobe zonna nowoyingira eri munda waliwo safe yagaana okweggula nga ne kodi bazeerabira awo safe yaleeta obuzibu takyagijjukira ne bagamba engineer akusimanyi sigenda kugamba kati nkubulira kikyaliwo bino byonna byenjogera tewali kyentoolako tewali kyennyongerako nkubulira kyakola kyaliwo nga tagijjuka n'agamba safe amanyi koodi ye engineer eyagikola engineer Moses Magogo engineer Moses Magogo se yagikola badde ndidde nga manyi engineer w'enguudo engineer ate katukubira engineer mubaire mu meeting nga balina byalimu atasobola kufuluma ekintu bwe kityo ate ne bagamba oba mwalimu ne ssente z'omwana ate nga n'omwana naye kodi yakola ki buzibu bwali awo kati bagimenya kati bifa kugimenya kasobola kunyumeza emboozi pressure yaliwo bamanyi speaker kirabika akoze eki nyabo safe olina otubuli wega tukolagana naye bulungi nekolagana naffe bulungi bugumu lyeyongera mu nnyumba awo okufa obufi obutaggula safe eyo mukazi n'agamba nze zikola ki simanyi bagamba bana mukubire engineer ajjukira naye ali mu meeting kati mu budde obwo ku muntu gubalinako ekintu bwe kityo ate nga balina kyebasuubira nti kya ssente ate twogera ku safe kyokka gwe kodi ozerabidde ate bakubidde engineer ali mu meeting tulaba bayinza olowooza waliwo ekigenda mu maaso kapuresha kaliwo kamaanyiko puresha yaliwo yamaanyuko awo speaker n'abanyonyola jjukira ye ali ku ccupa okapuresha zeyongeramu zikendeera because bamuteekako puresha awo nno bamuteekako puresha awo ekyamazima baleeta grinder awo bagijjayo seefu basala grinder basala seefu bulungi nnyo twatwala obudde nno okugisala ddala obudde ogenda okutuuka mu seefu actually basukuma babuuza omwana n'agamba oli omwana yajja baspeaker n'agamba seefu mulimu ssente zange bamubuuza mulimu ssente mmeka n'agamba ssente naziteeka mudda banga speaker yagamba nze seefu si yange omwana jjaba mulimu ssente zange daddy yannyambako okukola ki oteeka mu namugamba seefu bamubuuza mulimu ssente mmeka n'agamba mulimu emitwalo oba 15 oba 10 kale ngende omwana tajjukira bulungi Ugandan shillings ezaawano ssente zaali ntono naffe twasooka ne tulowooza nti ziri mu ddoola naffe twasooka ne tulowooza nti ziri mu ddoola tajjukira bulungi ssente zikola ki tajjukira bulungi ssente zirimu ne bamenya ne bayita gundi ne basala nga ffenna weetuli awo ffenna buli omu yakomawo bulijjo kyetunoonya kiri wano buli omu yakomawo ogenda okkakkana twasangamu emitwalo 40 mu 10,000 ezo ekya Uganda nga naako ebbiri kayulifu obusungu beera tebweyongedde abasajja baleese ne gwenda kusima seefu kusangamu nkubuulire just n'okwongerako maaso gye tugenda ogenda emboozi ejja okuggwera mu nnyumba eyo yonna gy'olaba eyo nga buli kisenge nakituukamu nga naliwo bulungi nnyo mwalimu emitwalo 40 egya Uganda mu 10,000 ezo 2 nga ne ssente za mwana ate bagamba nti n'ebisawo byaliwo propaganda twafuluma nga tufuluma tukumakya kineba ku mitimbagano singa nali nsobola actually nzijukira twakafuluma waliwo n'abasajja ba NBS awo ne bagezaako tubuuzira yali NBS bwe yali kino waliwo TV station yali nengere magamba yatwasa emitwalo 40 mu 12 nendaba tebabiteekana ku mawulire
bo bateekayo bisawo baagala ebisawo byafulumaawo era ewasinga okuba ebisawo nkugambye n'abannamawulire betwasanga nsijjukira bulungi station yali ki niolwa batukolako ne interview nga twakafuluma because nange awo nali ndi mukutya saaki eno yonna mu kukolebwako wagiraba nga yali nambulukufu kye nalaba ku saaki eno nsome kye bali banoonya ne mu kulaba okwange bali baze kunoonya ssente ezitaalimu ze mu kulaba okwange empapula ze I'm entitled to my opinion bazirekamu tebazikwatako oba bazitwala empapula kati baleeta waliwo ebifaananyi abeerawo yatukwata video olwa tukwata video full time yabeerawo botandise paka kuggwa nga video akola ati agikwata then obeere nowa kamera omulala papula lwe babikula basiko nibonekako tugambe bowandike namba okubanga up to Z kati nebagamba wano A1 papula olwo ne bateeka bakuba ekifaananyi ne bazaawo A2 bakuba ekifaananyi ne bazaawo naye kati balaba kye beetaaze ndoza batulamu ne balaba kino tutukola ki omala okuba ebifaananyi bulungi nyo bafuna ebbaasa ne babiteekamu kati nga nzijukira bappa ku ewat kati bakiwa kati nga kale okusinziira ku gundi yaabwe ngeri babineemingabo nebikyo bakiwa enamba ne definition eyawukana ku ndala kati ngezi empapula waliwo kati ng'empapula ezaaliko tugambe nga Bukedde Mama Foundation empapula ezo ne baziwa enamba yaazo okusinza bawa ekifo ennamba n'eki kibasanzeemu ennamba kati nga tugambe Bukedde Mama Foundation 1 paka ku Z webale nnyo kati bayinza ojjuwa tugambe kati nga bedroom ya mama eya speaker tugambe bayinza ojjuwa tugambe nga okitegeera kajjuka ne Mama Foundation bagiwa ennamba Bukedde Mama Foundation bagiwa ennamba tugambe twasanze mu tugambe mu room twasanze oba A2 kati basobola ogenda mu room endala tugambe kati kanku example nga office bagiwa ennamba nga kati Mama Foundation baba bagiwadde ennamba balaga nti mu room mwe twasanze mwabaddemu A2 kati kichaga Mama Foundation kati bajja mu room ne bagamba twasanze F3 kati nga bagitumye Mama Foundation kati nga bongerako bungezi nnamba ezo buli mu bagiwa so ekintu kibafunamu interest bakitwalanga bwe kibalaba abantu bakijja bayamba mu kunoonyereza ezimu bazitwala kati ng'ebyapa ebyo babitwala babitwala ebisumuluzo by'amamotoka babitwala wano bajja emmotoka mmeka amamotoka tebazijjaawo olunaku olwo ebadda buzzi tumala okufe twabawo wano sawa nga 3 nkugambye kajjuka ekyo kyonna twali tetwebasse tuddeewako okwebaka bantu batukubira jjuka basuka ne bagenda wa ekigo omala okugenda ekigo ate okujja emotoka zekigo okoma okujja emotoka za wano kati okusaaki ey'okubiri okumba okukima emmotoka batukuba ntitwasobola kubeerawo batwale emmotoka naye ebisumuluzo bo babitwala ebyamamotoka bye basanga bisuba babitwala masimu buli kimu buli kyonna kyonna kyolabaawo masimu ekitegeeza eri baayazangayo nga taliiyo wano we baayazanga kati era bamubuuza afuneyo omuntu gwe yeesiga oli omuntu yatutambuza mu nnyumba ye mama yakubanga yali mulwadde pressure twatuuka ngeri waggulu otemu we yatuukira nga pressure bataddewo ey'amaanyi nnyo pressure nekkira ddala wansi nnyo kubanga olwo baatuuka mu kisenge kya mama waliwo tayo ng'enyeenya kati awo bateekawo nnyo essira lwaki enyeenya era basalawo ne tiles okunoonya ssente batuwayi kye basangawo so obudde buno nga defense w'ekitundu kole baayaza walezeeko okulaba embeera kigyalimu alimu atya nkubuulira ekituufu nze nali ndi mu kutya okuva olwo twayingira nali ndi mu kutya lwaki nze sipiika we mbadde mumanyiimu okuba nti bamukolako saaki kyankanga era ebbanga lyonna lyonna eryo n'okulingizaayo ntya
naye gwe gwasooka okuyingira mu yes naye ennaku nga 2 mabega munnaye twaddayo ne tumubuuzaako ennaku nga 2 mabega kitegeeza naddayo ne mubuuza mwali ali mu mbeera ki ne nazzeyo okumulabako nga akomyewo engulu nengera akiri nga n'omusawo we era akyaliwo n'omusawo akyaliwo nenga kati nga munyumya kati ntinyumiza ddala ne wali nga temusobola kunyumya ddala gundi nnyo kajjukire olaba ngaawo olunaku lwe baali bakola ki olwasaaki nga basala gundi tayiro jjukire omukazi lwede yali mu pressure za waggulu ne basala tayiro enfuufu yonna ebirikana byonna nemuggweramu lwede olaba yatandika n'ofuna okwagala okuziira biki ebyo kati kale byankanga nnyo so baliwo byagambibwa bamusibye bamukutte kati obudde buno okiralifayinga tebamusibaako mujjako awo maka waali ne kati ne kakati waali emirundi gye ndabyeko sipiika ava wano nze gye nalaba mpozuko emirala naye nze gye ndabyeko lwali lumu lwali lwa sande ate ndowooza lwe lwera obaagamba nti agenze kuddamu kulaba muzeeyi I think that was the time kale basibo ne bannyabo ndowooza mbiwulira ebigenda mu maaso kamera nno ninako musajja wange kano simanyi oba ayinayo ekibuuzo nga tunnaba kweyongerayo sofa kye twakatambulako ayinayo ekibuuzo anko ayina kibuuzo embeera eyatuusa okulaba nti nno sipiika w'eggwanga n'ekitiibwa kyali alina ayisibwa mu mbeera eyo nga defense wagiraba otya olaba obudde buno nyinza obutwogera nga defense okwogera ng'omuntu wa bulijjo nga defense kubanga onyogera nga defense okwogera mu gundi y'obukulembeze ensobola okuba jasinga omuntu wa bulijjo ekyo nno kikangamu ekisooka siwa musalira musango because nkitwala nti obudde buno ekyatwalayo poliisi kufuna bakakafu balina musango batalina muki oba talina musango naye okulaba sipiika nga bamuteeka mu mbeera eyo kati gwe omuntu wa bulijjo gwe omuntu wa bulijjo nkugambye n'olunaku twatusooka n'okutya okugendayo mu kulabako ki ekyali kirina okukolebwa nze nno nze mu kulaba okwange simanyi lwaki nemawulire byafuluma kati ngenda kuwa example okimanyi nga oyina ewaka omuntu mukyalawo ne obanga mugenzi oba okubatagulira oba mugenzi wamama wamwe bagamba mwasose ne mwogeramu musooka kwogeramu ng'abantu then bwe bigaana ne mulyoka mugenda mu famire nze kyendowooza ekyo oba muzeeyi yasima muntu oba muzeeyi n'amuyita oba CDF nti obuzibu buliwa oba ki kati kino nkyogera ng'omuntu wa bulijjo kati kwadde mu perspective ng'ey'amaka bwe kibeera kubeera ekituufu era tasobola muyita nti jangu wano n'agaana okitegeera naye kyakangamu nnyo kale kati gulowoozamu kati nga nze defense kembenzi nange mwennyini oba kabe chairperson wano poliisi nejja okumukima mu mbeera eya gundi n'omulala anaddako aba atya naye kakati wekiba wano chairperson amugamba jangu ku poliisi wano twagala okugamba naawe kati ng'omukulembeze ddala omukulembeze gwotamanya talina musango era otambula n'okola ki n'ogenda ku poliisi ddala ng'obadde mukulembeze wakati mukola bino byonna abantu baayogera enku zaali nnyingi gundi omuvuddemu gundi amuvuddemu ekintu ekyamukolebwako nekituuka nti no n'abantu be bennyini be yateekamu ssente baatuuka essaawa ne bamuvaamu kati no nkubuulire ng'ogyeko n'ekyo nga bwe nkugamba etwali eyo nalaba MP empapula z'aba MP omukazi bye yateekamu ssente bawera n'ebibiri nga yabataddemu ssente n'abendoosinga ebibiri bamuvaamu nkubuulira ekyamazima ebibiri tugamba ono omukazi ng'alina ekisa kyakuyiga ki kyewayiga mu kyo banawe bakwana mingi weesige mitono oba kwana mingi weesige mitono ddala nange
mu bukulembeze nange kyandaga ku level gye ndiko nti kyekyo buli omu kyateekeddwa okukola. Senga ofuna omukisa President Museveni n'akuyita ng'omukulembeze w'ekitundu on behalf of her, kiki oyinza omugamba? Ani muzeeyi nze nganze mugamba amusonyiwe. Kaddemu nze nenfuna omukisa President n'ampita ku nsonga zino zonna naŋŋamba naye kati bino bino ng'omaliriza ogamba ki? Nze ngamba muzeeyi musonyiwe. byonna ebyamusoba oba waliwo omusango because kyogamba tokirabyeko muzeeyi nga wanako speaker mu kamera mirundi mingi nnyo nti akoze emirimu emirungi. Tulinawo mulabe tulabyeko muzeeyi nga agenze okulaba speaker oba ku project ze oba ki. mirundi mingi nnyo kitegeeza alina ebirungi byakoze alina ebirungi byakoze kiza alina ebirungi nze ngamba amusonyiwe. Okay, nga tuwumbawumba bigambo ki biyinza ogaba na Uganda? Nze ngamba bannayuganda ekisooka leero kiriwo, leero kiri wa mulala, enkeera kiriwa, enkeera kiriwo. Ate n'ekyokubiri nga kino ekitunga tekinaba kutuukako yeggwa bamanyi ekituufu ekirina okukolebwa. Okimala okutuukako otegeera ne butandika okuwa amagezi wandikoze kino singa wakola kino singa wakola kino. Okimala okutuukako otegeera nti nawe obudde obwo tolina magezi kubanga obudde buno bangi nnyo abawa kandi nga wenjogedde wano bangi wa President Museveni amagezi wandikoze kino, bangi awa speaker amagezi naye naye alimba yandikoze kino kubanga ffenna tetuli mu bigere ki. Omanyi bagamba ali wabweru w'ekisaawe yalaba atamanyi kusamba. Oba gwebale nnyo gwe bamanyi buli kimu. Pasi gikube wano okitegeera. Naye nga ekituufu n'ekirala twogerenga amazima. Kye tutamanyi tusirike. Kye tutamanyi tusirike. Because na fuluma nenda banga bataddewo simanyi container za sente basanze simanya wa biki. Waliyo sente. Ate nga bakoze nezikale naye bakumbu zino zidola nga zino zi euro nga zino zibiki. Abaana b'enkyukakyuka balina n'obufaananyi bwe baleetanga omukulu atudde ku bisawo bya ssente nti yebaasanga munda ne million teyawera jase emitwalo 45 nga kuliko n'ak'enkumi 2 akayulifu akati nga ak'ebbiri kayulifu. Olaba nange nga tugendayo kati omutima gumaze okuguma ebyo nange bye nasuubira nange neŋŋamba wenfunayo omukisa ekiriegeko mama nange nondeyoko nze omu nga musakyo nayo yonna nze naguma nensaba ebyokulya era emmere bampa sigenda kulimba ne kacaayi bampa. Abaana b'enkyukakyuka bagamba ki? Basanyuse nnyo basagambiza nnyo. Kyensobola ogamba abaana b'enkyukakyuka omanyi omu ayagala enkyukakyuka naye nga wenkyogedde wali nti abaana b'enkyukakyuka nga tekinaba kutuuka wuwo yeggwa ali seefu. Era bulungi